Ofunye ensawo 3. Yes. Mfunye ensawo esooka eri mu Kawanga. Eri mu Kawanga na Muggo. Naye ng'omuggo guli osobola ogunyiga ne guddayo ne gubanga bw'ogamba fooko. Osobola n'ogunyiga era ne gukomawo ne gubeera omuggo gwennyini nga muwanvu. Ensawo ezinendala 2 mwalimu ssente nga z'e Kenya. Mulimu emiliyoni 4 buli nsawo. Wano muzigana zibeera nga ssente mmeka? Sijja kulimba kubanga emitwalo 3 ej'e Kenya 3.5 zirimu wano emiliyoni 1.5. Tetumanyi. Yes. Tugende n'ekyo. Zirimu emiliyoni tugezeemu 1.5 kati kitegeeza muziri. Kuba ffe bwe twamala ottuuka twayowa buyiyi wali ku booda ne batukyusiza tetwamala baba tuwadde ssente meka kuba amaanyi ge nalina mukadde ako gaali mangi bulaaza. Nga sifaayo oba ompadde ntono oba ompadde nnyingi. Eri ensawo eyalimu Akawanga n'omuggo nga bye nnina okukwata wemba nga neetaaze ssente endala mukadde ako. Nkwata kali Akawanga nenkakiisinga. Bwe mala okkakiisinga nenzigyayo omuggo gwange nengunyiga ne guwanvuwa nenfukamira nengugamba nze gundi nga bwe bakumpangiddemu amaanyi nsaba ogende oleete. Daily na receiving nga miliyoni 10 12. Nze galaba. Yes sebo. Mpanze omuggo guno. Omuggo guno. Yes sebo. Gende baleete. Gende muleete. Daily nga receiving 10 12. Kati bala 12 okumala emyezi 3. 12 emirundi 3. Ba miliyoni 3 sebo ne ssente. 3. Wali mugagga. Nali mugagga. Naye njagala ombuuze kijja kityo kubanga ate weekubyemu n'ovaayo. Ofunye etujja tuukayo. Ensawo ey'okubiri erimu ki? Ensawo zino 2 zaalimu ssente. Ziri ze zaalimu Akawanga. Endala ye yalimu Akawanga n'omuggo. Then zino 2 nga mwe muli amajja. Ozijjeeyo? Nzijjeeyo bwe twavaayo twatuukira ku Serena. Nsasula $2. Serena ki? Niyo firi Kampala sebo. Nsasula $2 buli ruumu nasasula gundi ruumu 3. Zaki? Anti kati nina abaali bamperekedde. Bali wabazina ensawo? Bano be natambula nabo. Bwe twavaayo Kagezi yatuula mu yiye. Saage togenda na muntu ng'ovaayo. Bino ebintu ogenda bw'omu ng'obiina ng'oli ggwe nga ggwe. Sinti nga bwe babikuwadde olinya baasi nedda ssebo. Oyina kuba na ntambula nga yiyo. N'obiteeka emabega ne musimbula n'ojja. Otuuse ku Serena? Ntuuse ku Serena. Ruumu gundi ya 2 ebisulo bya $2. 2. Nensasula ebisulo bimeka? 3. $6. Mala naku meka? Twamalawo ennaku 2. $10 mu 2. Olwavaawo nga nina kugenda kunoonya we ngenda kuteeka bintu byange nti kati wano we waka we mugenda okola ki? Okukoleranga. Era bwe kyali. Entebe. Bwe natuuka entebe amazima nga we bagamba nti ssente zo baziyita muziba maaso. Era nze nsaasira nnyo omuntu agenda tugeze ogenze ku musawo muganda. Nakukolako naga nti neetaaga emiliyoni y'essente. Nti emiliyoni y'essente jjajja sikola ki? Sigiina. Naye ninawo bweziti. Kangende nkole nja kukola ki? Nja kuzza. N'okwata emitwalo 4 n'ogawaayo. Omaze okugawaayo. Asigadde akubanja emyumyumyu. 6. Owulidde bulungi. Abaganda bakitegeera abasamizi. Era bakitegeera. Yesebo. Asigadde akubanja emyumyumyu 6. Ebbanja lya mitwalo 6. Bw'omaze okufuna weerabidde. Tozzeeyo. Osebengeredde otandise okulaba nga tewakyali pulaani. Ojjukidde nti nasobya. Kati okusobyako jjajja tekukola ki? Tekumukwatako. Naddala ono mandwa tekumukwatirako ddala. Otandise kumwevuma nti ate
ebintu byammwe byefuula gwe weefuula so si ebyo nti byakola ki nti byefuula gwe mwenyini gwe weefuula olw'ensonga nti wagendayo ku bunaku bwo bwe walimu mukadde ako munansonyi okukozesa ekigambo obunaku kubanga obunaku kibi nnyo wali mwavu mukadde ako nojja n'obasaba ne bakuwuliriza ne bakukiririzaamu n'otazaayo kibi nnyo okwetema ebbanja mu lubaale naddala lubaale w'amayembe ntuuse entebe oziridde zonna nalina kusipendinga kubanga buli lunaku baali bakola ki baali baleeta era nze mu kitolo wonna ne wemba mpiseemu buyisi bakujjukira oba bagamba laba big spender akomyewo ogwokubiri naye kati eyo embeera yakola ki yaggwaawo lwaki nti nze mukadde ako amateeka ge nali nina otambulirako nagamenya naye ate nagamenya njagadde kubanga gaali makakkalinga g'amaanyi owulira amateeka guno omuggo gwe nali nina tegwali muggo nti muggo nga bw'olaba nti akawanga omuggo guno bwe nali nina ng'ottuma nga nina okufuuka ng'omusota lindako omuggo gwe gwali gukufuula oba yessebo kasita wagunyiganga nga tayimu etuusi nga gwolina kufuuka ki musota then naye nina kubanga ninawo omuntu eyandibadde ng'omukyala wemba saagala kukozesa kano kawanga nina kubaawo n'omuntu nga mukyala ensonga zammwe yessebo kati omuntu ono gwe nina omumira male ennaku ze ŋŋenda ommalanga yandiga nti kati ŋŋenda manju kufulumya ntandika okufulumya ki ssente kyenandibagambye nti ŋŋenze kufuluma manju mba nfuluma majja okumwosaasanye yessebo naye kati nakibalaabalamu mu bbanga eryo kyemmanyi twamala nazo ndowooza emyezi ng'egyo ze baali bampadde eri zaamala emyezi ng'ebiri nga nkyali ako kubanga watoolangawo ng'olaba teziggwawo otoolawo olaba teziggwawo omukyalo omufunye wana entebe bulaaza nali sisobola kubanga mukadde ako nafuuka mpankuwe nga bino ebya siriyasi mbitya sikutegedde mpankuwe sitegeeza oba wayitako wali ku big bulaaza oba wayitako wali ebwayise nti 3 mayimirira 5 olinya ku buliri mbadde sikategedde mulimu ebifo nga abaana bafuuka bakodomi byampankuwe besiti yessebo kati nembalaabalamu bulaaza okutta abaana b'abantu abatalina musango olwokuba nze njagala oyitewo mpitewo nekinzibuwalira eriteeka n'olimenya eryo nendimenya ne bampa etteeka eryokubiri bwe mba saagala kukozesa guno omuggo nga nina kuddira kali akawanga nkwate mukulu munnange muyingizenga muli benga ali omuntu owaddala emikolo gye giggwe yessebo ekikyali kyangu oyinza okwefumita eggumba so banaye mbabuulira jangu ng'oyagadde naye manya bizibuzibu okusalawo okuli mu mbeera bbiri olw'ensonga nti bw'otuuka wali bakulaga ebintu bya mirundi 4-5 bakulaga nti kino eno okozesa mbuzi yeyandibadde nga ki nga saddaaka ne bakulaga nti kino ogenda kusala nti kino kyandiga oba nkoko nejjukira buli wekikoma okuba ekitono n'enfuna eba ntono ne bakulaga nti kino kyante buli lunaku oyinza okubeera miliyoni nga 7 z'oyingiza deire embuzi 3 yessebo ne bakulaga nti kati ono yeggwe aliwa ono asembayo nti yeggwe nti yenze nti nga ate nze neeraba wano nti acha tutegeeza nti mbadde ngenda okubuuza nti kyekitegeeza nti bw'ojoyiningiramu ono bakuwa ebbanga nga owulira nti baga nti ssente za Illuminati za kiseera nti bakuwadde emyaka 5 oba 10 okitegeera kati omuntu ono bw'osalawo n'oga nti ŋŋenze n'ono ogenda kuba osalirwa emyaka
Bo badde wa myaka 3 oba 25. Sikutegedde onvuga speed. Ono gwogenda naye yani. Abeera muntu. Nga buga nti ngenze osookedde ku mbuzi. Yes. Bagambye embuzi kuyiwa musayi bundi bweziti. Kuddako nte. Kuddako ebiddako awo. Then omuntu. Bino byonna bantu. Naye bakugamba kye bakozesa. Eyandibadde nga saddaaka. Basobole okukolera gwe kyokola ki? Kyoyagala. Kati gwe nga bw'otudde wano. Ne banga nti okutwala size yani Abdallah ya ABM. Eyo baabe enywante. Nti okutwala size ya Senga Kawoomera gyali bane mu followingeko. Senga Kawoomera nkutumiddeko mukwano. Nti okutwala size ya Senga Kawoomera. Oba otufuna kiralo. Oyanywa abantu. Oba waba wa myaka nti emyaka gya Senga Kawoomera nti 28 oba 3. Jeje nyino komako. Bakongerako emyaka emirala gyegimu. Nti 25 nti bakongedeko 20 emeka 48 bimugweko. Ate bikugweko oba ofa. Either okuddayo eri oddeyo okole emitendera nga bwe gyali. Noga nti kati nina abaana bange naye mu baana bange mpaddeyo ono tomuwaddeeyo ono mwesiga nti ne bwe naaba nvuddewo abaana bange kubonaabona nti ebintu byagenda nani ne kitaabwe nti kati ono gwe mbadde nsaba ayingizibweyo kati gwe kiri bakikujjako. Gwe noddayo mbwavu. Todda mu bwavu osigala oli mugagga naye ng'olinda giri emyaka gikole ki gigweko bakusimira n'omwana naye atandikiraawo. Ebyo birungi okitegedde gwe bwoto obirowooza nti birungi kubanga tobibeerangamu. Ofunye akawanga. Nfunye akawanga kannema okukozesa bataayi nakagaana. Era omugo guno we gwalima gwo gwabulirawo. Ogenda buli kibaja akawanga kagaana. Nze golaba nze banfumise buli wamu nze golaba. Kubiri byonna byoyiseemu kana akawanga just. Bulaza nze ku bulamu bwange obulamu obwange nga bwe neemanyi mpeereza embwanji w'ekitiibwa. Kuba yensindiikiriza okukola buli kimu kya muwendo. Yesebo njiwanye ekitiibwa saagala girumya. Gundi ey'okubiri ogimenye. Ngimenye. Basose ya muggo. Yesebo. Ozzeeko yakawanga. Eyakawanga bwe kannemerera n'ekivaamu ninga asigenda nakyo kukola ki kukikola. Olwo ku ssente ze nali nina ABM nga saakulowooza nti zigenda kuggwaawo. Mbeeko wenga nti kati wano nguzeewo 5 ku 10 oba 2 ku 2. Oli muswaga. Ndi muswaga motoka mvuga mu weeks 2 njizaayo ne bampa endala. Nga sina kyendowooza. Kati mbeera nsigazaawo akasente kati nibwe kati. Nzijukira ate yalina mukozi gwe nali mbeera naye gwe nali nkozesa. Naye bulaza ndaba sente ozispendinga nnyo naye ennyumba ogisasula miliyoni 2 kuva wansi paka waggulu. Nga ne wansi ne bambuuza kyenkoleyo nga tekikola ki. Tekiriiwo. Just kasita basumulula eri home theater wansi ne waggulu ne kikwata eri awasemanga michomo gitambula abaana bali kubbi abanywa balya abakazi babayina nga nze kyenja akumpa buyinja ntudde wali n'akagulu kola bwe zigwawo buli lunaku tuspendinga. Guno omugo gwe gwasooka obula gwokka kyekigubuza mpozi wamenye namenye etteeka gugenze. Yesebo akawanga nako kasitanagaana nako ne kabula saddamu kalaba kati olwo bankubira essimu gye wajja ebintu. Yesebo ngano gikwata bakubira oli ali kagezi bamukubira ngendo giraba ng'eyiye eringenza okwange ngamba kati ono kyemmanyi bano be bakoze eki ne bamukubidde mukwata angamba Edi wasiibye otakunze gyendi naye kimanyi bukyangu oyingira ekintu kino essimu yakulema okkuba yampita mabega taagala ntegeere nti bamukubidde wagaana okgenda eri todde wadde kubaako kyokola meeting zibaayo tebakulaba olowooza oli w'amaanyi nnyo ye oli muwa ekitiibwa namugamba nedda mukama wange namugamba nedda mukama wange nangamba essimu eri mu kkukubirwa gikole ki gikwate
ne match kawedde mu bamukubide nali nkyaliko ng'akyaliko ne baddemu ne badiko na gikwate yeyo kyemmanyi ningi receiving nga nenkola conference ne batukuwadde ennaku ezi nya ngokoze betwagamba either weerete eri konze kale ng'agisalako nsigala kati nkoleki nti amateeka wagaana ogagoberera ne mugaana egwe bw'obeera gwe ddala nti lwaki tewasaba kintu kyawe ne mugaa mwandaga bimeka nti enkeera zaali 10 n'ezo ngenda owulira ku geeti kwi mwana agenda ggulawo ampita eno efuluma abweru nga kagezi yali amanyiwo wobeera yali amanyiwo kubanga n'okugenda ofuna aga amaka yaliwo ngajja aŋŋamba oba tovuga yiyo oba ogivuga tugenda nze sirina buzibu nga kyenjagala nzira eri nsabe bampeemu ekiki ekirala okomewo ofune kajja yessebo bwe natuuka eri banyimiririza ku geeti ne baŋa toyingira kunze ate lwaki nga ndi memba nenkola n'amaanyi sebo nina abaana nenkola eggume ne mbaga nja kuyingira bwe nalemerako omusaya nanga mumuleke nenyingira munda kati nga nina osooka okudda ku biri ebibonerezo ne bantonyeza yessebo bama okuntonyeza ne bannyiganirwe namanya nti be baali bakola oli punishment omusajja akukwata wano naye owulira nga omutima gwe gukola bwe guti bwe yeeyongeza n'owulira nga gwali mu kusika bw'ati olwamaliriza ne banga mu bigambo byonna by'ogenda okwogera tosabaayo chansi neegi n'emu lwaki bo tebasonyiwa anti wulira okuggyako chansi gye basobola okukuwa era gye baŋŋamba nti okuggyako bw'oba ogyagala ogenda kwavuwala emyaka egyo 5 ng'ate n'ekyo okukituukako bali kwono kuba ye yandeeta wali obaddeko omugago yavuwala emyaka 5 fazaali ofa n'ovaawo nali nina okukkiriza okufa omanyi gwe okufa nga ne mu ntaana mwenyini mwe nali nalabanga ddala nyingi eyafudde totya kuswala okuswala kwa buli omu esiswala towakana okuswala kwa buli omu era omuntu yenna kyekyo kinaga nti tokola bali kusanyusa bali kola kikyo nga ggwe nti wayiseewo oyambadde nika ya mukazi nkola ki kinsanyusizza ovuddeyo oba okyaliyo bagambye namalayo ennaku 2 nga nkyegayirira ne mbwa nze munkyusizeemu ebintu bibiwe ebiri wali ne oli wadde mwoga kyonna kyoyagala kubanga obanga mwana mubali n'ekyejo olina kikola abasajja ne bagaana ne baŋŋamba emyaka waginda bemeka 5 nga akagezi kituufu baganye nti baganye ne bw'osasula kyenkanawa bakoze eki baganye ekyo nemanya nti kiganye ne tuvuga enkeera ne tukomawo kati kwe kutandika okubalaabalamu mmeka zensigazizaawo enewaka nga ndi 7,000,000 ezitakyasobola zaali meka bisatu meka zaali meka buli lunaku ng'ofuna buli lunaku nali mu 12 yessebo naye kati mukadde ako nga nsigazza 7,000,000 mundu kitegeeza neze nali ndi saving daily nga sikyasobola kukola 80% zeesaze nga zeesaze nga sikyasobola zifuna ne tubeerawo mu nyumba n'entandika oswala ku bayaayi era mwategedde nti n'ennyumba twali tugisasudde emyezi 6 $10,000 ez'olunaku just $12,000 nembaga mu mwezi oguddako wano tukola ki tuvaawo nti ate kati akasente kakyaliyo biki ogenda kufuna ewako nzi baali bamanyi gy'ozijja era kasita omwezi gwali gubulayo ennaku nga mmeka nalekayo emyezi gyali egyo 2 otidde okuswala ntidde oswala baabitikka kiro negenda paka mu nnyonyo nga ku guuni nga ku TV ya mbuga STV awo wansi waliwo kiti kinene oba muti kyawo guli awo wansi waliwo apartment nga za mitwalo agaago
olwo nebuzabuza saa kudda mu nyumba ya rais ate nayo mpulira nayo sijagala nenjisasula emyezi 4 bana gisasula emyezi 4 kati bano ntandika obagoba olwo bagoba abamu ne basigala eri mu yebbiri bazimaleko yana balekere ekitana na mufaliso baga ebisigadde ngenze jabba kubiranga nkoze eki nanga wadde atenga bakimanyi ndi mugagga ndi mukwebuzabuza mbaddukako nenga nze nali mmanyi ennaku gye nalina mukadde ako era olwatuuka eri neŋŋamba ono omulenzi kuba bambi yali abeerawo mu buli kimu kyonna yali abeera muga okuva naleero essimu yo gijjeeko tufune layini ki endala nange yange nenkyusa layini nembeera nga bali tebasobola kukola ki kunfuna nentandika okukampola mpola oluka kuba mutima n'ogamba kanzireyo mbegayirire ate nga baagaana ogwasooka oddayo ogonda kati gwe kyoma we natuukira okuva wali nga n'emmotoka bagisise ndi kuteeka liri lyakudda muki mu bwavu bwa myaka 5 yesebo myaka 5 nga bagisise ne bagitwala ennyumba netandika nayo okubanja nera ndi odi ndi mmwera nayo kimina sasuli emyezi nasooka kanjalo myaka sedi kitegeeza we nasasulira ena so bano okwongera emirala nenga nimba toyinamu sina business nti yino wabula mbeera okutaayiza kati nkoze eki kyekiddako ngembeera bwetu bwentandise okubeera bulaza naye avuwala paka ku zero ate kwekuddamu nembaako gwe nafuna nimugawo wategedde nti ku myaka gyo gw'otambulira awo kati kankuseseeyo kimu bw'owasa omukazi nga yali malaaya bano abeetunda ne bw'okomerera ebbaati kasita ofulumamu bw'oti tekimutwala dakiika mu kiyigo wali akulima nti amazzi bwana bantu bakyuka bamalaaya bafumbira ennaku zino ne babeera mu maka anti asobola okufumbirwa yekumira omwami we tasobola omukangemu n'ekyebiri ntera okubeera okwo ku TikTok ndaba abayaye akwata obw'olukumi n'akasuka akanga mu kaneiba n'akasuka ak'olukumi ono n'akalonda akasuka akalala n'akalonda paka kumulya paka munju kyolaba abalaya babeera bakanga mu bukazi bulaza twapaakinga awo kugundi ku mabiitu nga tunoonya maali ye kasita abange eparkinze amanya ogwo mulimu agulawo buguzi mukama wange oli otya akampulire kiki nti mmeka nti bwezi ate ow'emmotoka bamulamula birala n'owapiki birala n'ow'ekigaali birala n'ow'eggaali birala omuntu y'omu yessebo naye nga bakulamula kirala ozeeyo mutima gugambye nzizeeyo mu mbeera embi nfunye omuntu omulala yali waawo Masaka omusajja oyo bamuyita Kabona Sekitooleko we natuukayo ne mmunywayo mugamba munenze nali bwerere nagagwe nkumaye ne bw'oteeyogerako asinziira ku kyali akulabyeko simanyi naye buli kifaananyi kyange yali akiina buli baaje nalingamu yali akiina nanga olaba bino nti fenna twabituukako naye ng'alina amaka gavanga mulongooti guli n'okukirira eri wansi ng'okutuuka butuusi waatudde obuka ebisenge ng'ebyo naye nga sina bisenge nti byakusa mu ddiiro lino lirimu kino lino lirimu kiri ng'ate buli bw'oyita wonna waliwo TV flat gaggadde bweti akusikiriza kubanga ye sente zize nga ye yakibakubadda nanga ngenda kukuyamba naye obuzibu bw'olina olina emputu mu mutwe ogwo omutono nemuga ekituufu ekyandeetera emputu kyali bweyini naga yes nga nti ffenna twabikola ki twabikolako naye otuuka n'okkakkana nokkiriza nti baŋŋambye kukola kino nokkiriza nti balina kuŋŋa kino nekikola nanga bw'oyinza okuba nga olina ekyo naye kati nze kankuyitira ekyange yakola bw'ati negujja negumwezingamu bwe guti negudda kuli negukola bwe guti neŋŋamba ya baasi nodduka wazi wali obirimuko sobola kudduka amba nadduse nze ne bwensanga busanzi musota mmanyi kye nnina okukola ogukakkanya saa kudduka
era bwo wakanamu tusobola okgenda kewa keyo ne ebintu byenze nabikowa ogwamala otuuka n'aguyita erinnya lyago n'agaaka kano ono mugenya azibwa kino nakino ne guva nanga gukubuuzeeko konzi sirina buzibu ne gujja ne gunneetoolamu bwe buti nga bwe gugenze kwoli ne gunkola bwe buti ne gukola bwe buti nesigala nga tunuulidde bwe nti nankwata ku mutima bwati kale ko kaalimu akakuba awo badde wongera ku kaalimu akakuba soolaga nti saakubwa mutima kaalimu olwamaliriza nanga kaakati toyina ssente kunzira kituufu siina naye ate era ozeetaaga kuba ze zigenda okukola ku ekyo kyokola ki kyoyagala yesebo asinzira ku ki wali mwavu bulaaza nali njavu wadde wali mwavu ye asinzira ku kyo kugamba akuyambe kati anti naggaye nti buli muntu ayingirira ekyo ekintu nga waliwo akututte ye aba afunamu katugeze obadde ogenda kufuna benefits ya bukadde nga 7 bwekubisamu emirundi 2 140 yes kati ate naye abaako n'omutemu agwengayo ate n'okukusinga gwe gwaleese kajegere ne mugaa kati ngenda kukola ntya nanga kiki osobola okufuna eyiwo nga kivaamu sente entonotono ne mbuuza entono nga mmeka naye miliyoni 7 mugaa gwe meka naawe olede buli wabulyako bupangisizaako tezikyali nawo nga ne zino endala nkuba bukubi mu bakyali be nali ntambuliramu ennyo buli wofuna sente kyenjagala ku sente ofuna emikwano eminene egiina connection naye buli wobeera omwavu era gwamanyi lumonde bwawoma gwamanyi mukene bwawunya buli kimu kibeera ku so mpoziko n'ekirala nja kulabulako katini bannange ku basawo b'ekinnansi abagenda babba abantu kantu kano mbadde nsaba okanteeremu waliwo omwana gwe baatemyetemyawo saidi z'ebuwama yagenze ku musawo bw'agenze kuyingira Illuminati gwe bakusabye emitwalo 8 bakubbye Illuminati gwe bakusabye akakadde bakubbye niwe babubi niwe babusatu bakukoze eki bakubbye yamuwadde mmindi n'amuwa n'eddagala namugamba genda onoonya awali amalaala amangi bw'omala ogafuna weeyambule ku mmindi yo oteeke muli n'eddagala esente zijja kujja zijjawa amalala amangi agaabwe amalaalo oba wonna waasanze kasita gabanga mangi nsize emboko z'owulira bakusanze mu malaalo g'omuntu yesebo era olwatuuse essaawa ze 6 nga bwe baamugambye ng'ajjamu engoye yenna asigala bukunya olira omusezi emirimu mu malaalo makati mu malaalo ate yatuukidde ku ddaala ppya kati akuma akabiriiti ateeke ku mmindi onanyini mufundoozi yadde afulumye kufuka ng'ayingira mu nju agamba omwana nti owaayo ekitaawo no bamutwala ng'oli akuba enduulu abataka bazuukuse omuyaaye bakutte kwata owejjambi ya mutemi nti banaye temunzita siri musezi nti gwani era ovuddewa baŋŋambye nti munnange nagenda sente yentuusiza ku kino nadde ngenze kunoonya bugagga omusawo naŋŋamba mpadde mmindi eno nerina eddagala noonya awali amalaala amangi naye eno mbadde mmanyiiyo kwe kujja eno kati naati okukwata ennamba ya mukazi wo gibawa n'abawa eya kyaliiwe okuba ku simu ya kyaliiwe nga wa mukika muno mwennyini mwazi okukola ki kyaliiwe okujja nti ate gundi munnange nagenze ku musawo so bannaaye bajja kubabba ate nkulabula omufere alina chance ku 10 alinako 9 Illuminati wabwerere so wabwe teri kyabwerere ku nsi kuno bulaza anti katati wali sente oziganye 8 kiba kugyeko obukadde 2 mwetaaga nti emitwalo 8 n'omusamiza agenda okuwa eddagala ly'omukisa asobola ozikusaba tezikola tezisobola kujoiningisa Illuminati gwe bakubirako abeera bwati nti ogenze ku Facebook otaddemu how to join Illuminati
abaana bakoze website ku nange waliwo gye natomerako. Ojja mu contactinga enamba ejja kuleetera ebimessage bino wamanga. Thanks for contacting Illuminati Smile Freemason bichi byonna bijja kwettotola nga bw'obitaddemu. Amala akuteeke ku payroll akutandike nti kaakati jayo ekifaananyi ekiri ku profile oteekeyo ekikyo okitaddeyo. Agambye olina emyaka emeka weereza email weereza address nga bwe biri obiweereze. Tebakusabirawo sente mujja mpola mutuuka ku time esemba akusabye bank account yo giwadde oga kino nkikubye boy kati okituuse. Omaze okubimaliriza akusabye akafaananyi okamuweereza ne kaadi efuluma sebo bagikuwa bamala ogikuwa kati bakugamba genda ogyokeseemu. Bw'omala ogyokesaamu ebeere nga bwoga nti national ID ndagamuntu. Bw'omala okugifulumya bajja kukubira essimu nti ogifunye nti ngifunye kati jangu mu kifo bwekiti ne ssente bweziti. Kati ayinza okugamba nti jangu ku Serena n'owulira ekifo eky'amaanyi n'ofuna ezo ssente bw'otuuka ku Serena wabweru tosaana kuyingira. Oya sooka ofune awo mobile money nti funa mobile money nti zirimeka nti kyenda oba kakadde nti teekako emitwalo 8 2 funako pikipiki ya 15 oba mutwalo linyo jjo tusange mu kifo bwekiti ku Serena olwo bakugjeewo. Kati ate bw'ofuna chance nga tebakubye mu ngeri eyo bajja kuyita direct. Tule 1 on 1 ku ssente zo kwenyini kwe bajja okupangisiriza emmotoka byogenda otuulamu bakuvuge direct mu kifo kyonna eky'amaanyi. Baba n'ebitempo byabwe bakutuusa awo bakukuba ekicupuli kya ssente wali ng'okirabirako ddala nti ssente naye nga kiki kicupuli. Bamala okukubako zino ezize entuufu bagaye kati sebo ssente ezo genda bw'otuuke waka tukole ki tukubulire ekyokukola. Ojja genda ne ssente ezo naye bwe banaaba bakuyambye gy'onaaba ozitute nga bakuyambye nnyo bajja kukuba emigo bulaaza. Teri bw'ogenda ku dduuka lyo ekicupuli taliiyo. Amagezi genkuwa va ku online ejja kukubba. Omuntu omutuufu asobola okuyamba akuyamba akuyise wali wenyini n'akulaga nti kino nakyo nga ne ssente yo tanagikujjako nanti kino kiraba nti yessebo kikola bwe kiti ne bwe kiti nti oyakulabako nti yessebo ngabo wagenda n'okola ki n'obisaba n'olaba ngamba ggwe nga bwe nakutwala n'olaba ne bakulaga process nga bwegenda otambula n'oyogera n'abantu bennyini abagenda okuyamba oba bakuwadde mu jjini oba mayembe nti ssebo yeggwe gundi nti yenze gundi nti oyala tukulipire nti yessebo ensawo eriwa nti yiiyo tuma ng'oteekamu gali amaanyi go nti nze galaba nsaba mundeetere katikati. Era n'osigala ng'onyumya n'ono omukulu mu ddakiika eziddako waayo wakimye ekinti buuma kebera. Omukulu w'e Masaka kuwadde omusota gukulambula. Ampadde omusota gunnambudde ansabye akasente awo nga siina wadde ebimeka 2 mukadde ako. Kubanga n'okugendayo obugenzi nina ate nange gwe natambulirako eyantuusa. Mubuulidde mugambye amazima wamunaye kino na kino kiri bwe kiti siri bulungi. Nagamba kituufu naye kati nze ndi mu kintu ate nkwata ntya mu ssente z'ekintu kyennyini nkuteekemu. Kitegeeza mbanga ddidde obugagga obwange mbwejjeeko mbukoze eki mbuwaddeyo. Mbwa ekyo kituufu era nkimanyi tosobola kukikola naye kyoba onnyamba kiri eki mpa buwire nti oba ddagala nti liri ogenda olikozese ngagawala enve mbwavu nfuneko ssente entonotono nzije tugende tukole ki tutandike ekintu naye nga si miliyoni era 7 nawe kati nkugambe ki nimuga wakiri nsobola okunoonya emmeka 5 nti kale kati ayina eddagala lye yasooka okunnaaza ng'ate era ndi bwereere ng'eri bwe kyali bwereere ne Sebaana ng'ali wabweru naye singa yali ansibye emikono n'amagulu n'aligaye nti kati onamponze kabwedda nanjiya eddagala liri lyansiiwa kasita Amawuddin Nsiga nze nenfaanana ng'ogwo omusenyu gwe mweru buli we neekwata ngamba teweekwata lindako kiri kikole ki kikuveeko kasita yamaliriza ekyo netulinda nasulayo era netulinda enkeera ssaawa ezi 5
nanyambaza ekkanzu ne tudda mu lujjanga awo nanga akola bwoti ng'ekisiikirize ekyo kyonna okola ki okiraba ne nkola bwenti kati ye nadde eri buli waalaba omukono ng'assaawo eddagala n'adda mu kifuba n'asala n'ateekawo eddagala naye ng'asala kiki kisiikirize olwamaliriza nanga nkumaze konze ndi kati era nezinzizaayo sizikola ki sizina gwazimpa akwata emitwalo 10 n'akola ki kuzo omugambe zogenda omuwa 10 kuzize yampa kuzize ate kuzange nali nina anti omugambe ojja muwa 5 era 5 za kugenda kuntwala kuntereeza olwamala zimpa nga nzire e Kampala ndowooza namala weeks zaalinga 2 ku 3 tolina kyolaba ezo na weeks yes ezo nali sina kyendaba 2 ku 3 nga sina kyendaba ekisima kyajja olunaku olwo kitya bwetwagala nnyo ebifo kati bino ndi mu gurupu nkyatinga n'abaana bambuuze ye ediravu bikinga obuze biki ololo mwavaamu ennamba emu nejja mu inbox yange ya musajja gwe mbadde nkuno mukazi nno yegombye maali ali ku bizibu twayogera ndowooza ekitone nnyo ne tuyingira mu weeks ey'okuna omwezi sigukutte tomulabangako simulabangako ngenda omubuulirizaako nga ngamba nze siri mu Uganda uliwa nti ndi bweru konze kale tewali ku kituufu ngamba wandibaawo omulyo nga twogera tuyingira mu mwezi ogwokubiri nga mugamba waategedde nti namukuba bukubi na koodi nga waliwo ettaka no lye batunda bamuga kyeyawe bali nga mbuuza liri saidiwa amakulu ennakawuka koje nti liri mu mmeka konze ekituufu olya ngambye liri 7 ku 8 5 ku 10 nti kati ngamba enkya ngenda kuteerako transport osooka ogendeeyo olabe liri walungi konzi tewali buzibu nali ndi awo nga enamba ya Uganda enkubira ngamba waliwo omukyala ngambye nkutereke emitwalo 3 konzi onalabika alimba konze mukyala ki mumanye erinnya lye bayita gundi kyala bali bamuyita Tina nti awo ngamanya kiteredde ng'ateekako emitwalo 3 mweki nezijjayo n'okulyako ndowooza kati bwe yateekako nga nkuba screenshot nga nzijja mu inbox konze waayo obubaka nkoze eki mbufunye okwongera okunnyikiza okwesigibwa nga kaakati sooka ovuga okole ki ogende eri olabe ettaka olikubeko ne ku bifaananyi kati ng'ate awo olina kufumba bwongo kojjamu ndala ttaka ki lye ngenda okuba ebifaananyi nani gwe teri aliwo nali ndi mu kuyiiya ndabe mbeera kinaakutuka nga ntuuka ate akuddewo musama aguddeko kati nga nina okutambulirako olwo oluguudo buli wentuuka akapaani nga nkuba ekifaananyi nti olaba wentuuse ekituufu oli mu kugenda tuuka ku King Saha Road nga nawo nkubawo ekifaananyi King Saha yeriwa Saha asula eyo waffe naye alina oluguudo yesebo kapande kakendowooza ye yakeeteerawo King Saha's Road we natuuka ansooka nyimirirawo ku kisaawe ky'ennakawuka ansooka mbuuza ku bantu abaaliwo nga badde nnayoko kyenjagala nti kiki mbuuza muno mulimu ku babbulooka mwebali nti mwebali nga ndeeterayo omu nga kino nakyo kiriwo ne bwekiti nga musimbula eki oyita nti mpita nga akwata ebifaananyi abinteera kuki ku simu ebyamataka supiidi omukazi muweereza nti wano walungi oli yali akubye ebifaananyi bye nga biri kubo walungi wategeerekeka yali ku kituufu gw'oli mufere sebo nga muweereza kati nga mugamba n'omugamba nti omuntu ono nsaba oyogereko naye omukakase ng'ayogera n'omukazi nti kaakati mpaamu ennaku mmeka 3 oyo mwenyini yagenda okujja nga iribe bulaaza bagaalo balembeera nga n'embiro kotadde naddamu nenkwata ku miliyoni 10 benyini koolu we naddamu okukwata ku miliyoni 10 ezo ennaku 3 zeyagamba nga ziweddeku kati waakulaba ssaawa zino bino ebintu kati kankubuulire olaba omuntu nga otambulira ku nnono
kibanga omuntu amanyi nti mulwadde wa siriimu buli mwezi alina okuddawa mu ddwaliro, olina okudda mu ddwaliro okumanya nti ofuna ki empekezo. Kati naffe obaako oba kyenaaligambye nti magnet oba masanyalaze nti gwe ne bwojja n'ogaa nti gwe leero ngenda kukutta nkumanya ate ne sikulaga nti nkutegedde n'ekyo nakyo oba ogenda okola either okuddira gwe kufa ababiri kubaako alina ofuna kyembadde ngenda ofuna. Ofunye 10 ezo ampadde miliyoni 10 omutima gutandise okunnimbalimba okodda eri nemererwa okgendayo ozikolemu ebibyo. Bakusabye 5. Bansabye 5 oganye okuzzaayo ziri olya zonna. Ntandise olumu alumwa muli nga njagala kukola ki ate kwefuula nti kati zino kankole mu bizinensi nga bali tobawadde nga sizzeeyo eri. Kulira ddayo mbwavu omukazi ankubira ngamba kaakati munnange essente ezo eri baakusabye mmeka nti 7 nti kati jjako 7 osigazeeko 2 mmeka 2 kitundu yiyamu nawe kyowulira kyokola ki kyoyagala. Mpa weeks nja kuba ndi Uganda mboko wenze kati lunono luyinzo nyinza odduga gawaliramu oba okukola ki kufiiramu oddufiiramu oba oddwavuwaliramu. Kyenakola namugaa yes tewali buzibu kati nga ngenda mu buli inbox buli muguni mu group mwe namujja nga ngenda mbuuza abaana omuntu ono mumumanyi nti tumumanyi nti nabuuza abaana baalinga 6 group yalimu abantu 10 ng'ebyo nabuuza abaana nga 6 naye nga buli gwembuuza ali emitwalo egyo kyenjagala ali emitwalo emeka 2 tekuli yakuwaayo lwaki onatubuliriza era naba bino bitwogera byange yakyama byekusifu buli mutwe gwali emitwalo 2 ku miliyoni 10. Kati kye baakola nga ngendako ne ku poliisi sebo nkuleyo ki weerope nabye miliyoni 10 nayina kukwatibwa ekumiri lisobole okukola ki okuggwaawo opanza akabadi yesebo bakwate zonna zigweewo omukyalo ono aleme kummanja. Mpulira abaana bonna bwe bajja benali mpadde akasente era ebifaananyi ne bitambula omusajja baakoze eki baamukutte n'omukuba baamukoze eki baamukubye esimu straight ng'akuba omukyala ate ye ne ssente nga tazikola ki tazijjukira ali ku bulamu bwa muntu mbono munyinya naje tebaakukubye nnyo konze munnange olonze nna neesibye kuba abasirikale bano baliko miliyoni meka 2 ezaabwe naye tebamanyi na muwendo gwa ssente gwe mbatemerako meka 2 konzo waaye bankubyekubye naye si nnyo wafunye obujjanjabi essente zo baazitutte oyo ekyo mbadde nkisuubira. Bana abalabi ba ABM badde nsaba olwaleero tukomaawo. Olwaki tukomaawo? Nina amasimu mangi tukomaawo ne ssebo